Essuula ey'okuna ey'akatabo ka Kikonyogo etuumiddwa ebyaddirira. Ku Sande ku makya nali nsimbula mmotoka nve mu maka gange ne ŋŋamba omukyala wange nti ngenze naye siyinza kukugamba nti ndidda ku lunaku gundi wabula olindabira awo. Omukyala kwe kuyimirira ku kifugi n'ampuubira ng'alaba mmulekawo. Bambi yalimu okutya kubanga nali mutegeezezza nti nalina ebizibu ebinjolekedde bingi. Naye nga bw'omanyi emitima gyaffe egy'abasajja tegibanga gy'abakazi era nze navuga mmotoka ebyo nga sibitutte ng'ekikulu. Okutuuka e Kawolo, omuzungu akulira enkambi eyo Bwana Harris namusanga anaaba mu maaso. Bwe natuuka we yali n'aŋŋamba nti newankubadde leero Sande omulambo mmaze okuguweereza e Kololo gukeberebwe. Kyokka nga ggwe bwe wantegeezezza nti ojja kugendako e Kampala ngumiikirizaako katono nzije nkuwe ebiwandiiko bintwalireyo. Bwe yamala okwogera ebyo n'agenda mu kisenge n'ayambala engoye ze ez'omulimu. Ne tugenda naye mu ofiisi n'ampa ebiwandiiko bye yali ayogerako nange olwabinkwasa nga mmalamu musulo. Bwe natuuka ku kitebe ekikulu ekya poliisi e Kampala nayogeregeranya n'omuzungu gwe nasangawo. Namusaba nga mmaze okusoma obulungi ebiwandiiko bye nnali ntutte nonderwe ku bambega ab'okubuuliriza omusango ogwo. Anti n'ebiwandiiko kye byali bisaba. Naye teyali mubi n'anzikiriza. Bw'atyo n'andagira okutandika omulimu ku lunaku olw'enkeera lwe lw'okusooka. Nandibadde ntandikirawo ku lunaku olwo naye lipoota y'omusawo etegeeza okufa kw'omuntu yali tennafunibwa era eyo ye yaleeta kiremya. Ku lunaku olwo nali wakuddayo buzzi ewange ntinda tuule okutuusa enkeera, naye nga sinnaddayo nalwawo nnyo ku poliisi nga nninda omuzungu omulala eyali ow'okumpa ebintu bye nali ngenda okweyambisa mu mulimu gwange. Bwe yatuuka mu ssaawa ez'ettuntu nannyungulira bye nali njagala n'enkuuliita nabyo. Nagenda okwessa entinda nga nagganda olulata yaboobezza dda. Olwamala okumiyitiramu mu bye nali ndabye n'asoosootera ekyemisana ne tukirya. Olwamala okulya ne ŋŋenda ku kaliri kange okugandaalako. Mu buliri namalamu essaawa 3 nnamba naye ekyewuunyisa nawujjaalako kitundu butundu eky'essaawa. Kale ebbanga eryo lyonna nali nkola ki? Ekyo si kyangu kyakumanya okuggyako nga nkitadde mu musana. Olwatuuka mu buliri otulo otw'amaanyi ne tunkwata. Olwebakako ne ntandika okuloota nga abasirikale bansiba emiguwa nga bankuba wansi nga batandika okunsala olubuto ng'ate bantemako ensingo n'omutwe nga bisonjoka nga bigwa wali. Awo we nasisimukira, ebirowoozo ebitali bimu ne binzijira, emmeeme ne neebikka. Nasooka ne nfumiitiriza engeri gye nali ngenda okutandika okubuuliriza nga sigiraba. Nabuli omuntu yenna gwe naalivumbagidde ne mmubuuza engeri omuntu gye yatemulwamu. Gwe kale ani gwe naalibuuzizza? Munnange Kaweke okuva lweyambulako ng'emmotoka etomedde nali siddangayo kumukubako gange. Nalwaddaaki ne njiya amagezi ag'okuzzaayo ebintu ku poliisi. Tegeeza omuzungu ng'omulimu bwe gunnemye naye nga nakyo tekikyasoboka. Ate ddala mba kukikola singa kati nze mbuyaga ezikaza engoye oba singa ndi mu kabulamuliro. Kubanga bw'oba oteebereza omusajja bwe yali attibwa tewaali muntu mulala eyali okumpi wabula nze. Kyamazima ddala omusajja oyo yattibwa na mmundu ate nange nali n'emmundu. N'abantu bonna bansanga nayo eri ku ttale nga bazze okudduukirira. Kale omulamuzi yandisinzidde ku ki okunziggyako omusango gw'obutemu? Mpozzi waliwo ekkubo limu lyokka bwe yandisinzidde okugunziggyako. Yalirowoozezza nti osanga omusajja oli yeekuba yekka emmundu mu ngeri etali ŋŋenderevu. Ekyo nakyo oluvannyuma nalaba nga tekiyinza kundokola kubanga emmundu y'omusajja twagisanga nzijuvu nga n'amasasi gaayo ge yali ataddemu mwegali. Kale olwo yali yeekubisizza ki?
nze nali omutemu ddala ow'olulango ataliiko na kuwannaanya. Ebyo byonna bwe byantemba ku mutwe ne mpulira nga nsanyaladde ne kanzunzu nga nkotte. Omukyala yajja mu kiseera ekyo n'ampita okunywa caayi ne ŋŋaana, anti nga ŋŋamba nti ne bwe ndya ndiira bwereere kubanga nali nsemberedde okuwanikibwa kalabba. Obudde bwe bwamala okukunira ne nzira mu ddiiro ku kitangaala ky'ettaala y'amasannyalaze ne nsumulula entwala yange gye najja ku poliisi. Najjangayo kinnakimu ne nkyekkaliriza nga nsuubira nti kuyinza okubaako eky'omugaso. Nasooka ne nzigyayo emmundu 2, ennene ne basitoola, ne nzigyayo ekyuma ekikuba ebifaananyi, ne nzigyayo ebigoye bya mukala, bino bye batunga nga ye ssaati ate y'empale oba oluusi bye tuyita ovulo. Ne nzigyayo ne kalunda omulala nfaafa. Bwe nagenda okwekkaliriza nga ndaba nali siweereddwa mumuli gye bayita tooki ogw'okweyambisa mu budde obw'ekiro. Nalaba sirina gye nnaagufuna mangu, kwe kwagala ŋŋende ewa Kaweke eyali ayagala okutunda ogugwe gwe yalina. Olwo nno ng'essaawa zigoberera mu 4 ez'ekiro. Bwe natuuka ku nju ya Kaweke nasanga oluggi lugguddwawo mwogo naye nga mu nju temuli kamunyeenya. Nakanda kuyita nga siwulirayo yadde ampoona nti woowayi. Nasimbula ekigere kimu, ekyokubiri ng'oluggi nduggudde. Olwesimba mu ddumbiizi ne naganja ne mpulire oba mu nju temuli afuluuta. Kazzi nga mu nju mulimu omuntu. Nagenda okuwulira ng'ennyindo ziyira, wazimba wazimba. Naye obanga mu nju mwalimu omuntu, lwaki oluggi lwali lwasaamiridde? Enziramu entuufu ey'ekibuuzo ekyo yannema okuvumbula. Nasooka ne ndowooza nti oba waliwo eyali ayiseewo n'afuluma ebweru okweyamba, naye nga si kya bulijjo okufulumira mu ddiiro ate nga n'ebyolooni mu nju mwebiri. Ne ndowooza nti oba lwali lwerabiddwa bwerabirwa, naye nga si kyangu okwerabira oluggi nga lugguddwawo mwogo. Lutera okwerabirwa nga luzziddwawo ne lubunira. Oluvannyuma nalowooza nti oba omubbi ye yali aluggudde. Ekyo nakyo nalowooleza ddala nti kye kituufu. Kyennava mpammanta akapeesa ku kisenge ne nkoleeza ettaala y'amasannyalaze. Ebintu byonna ebyali mu ddiiro bwe nabitunuulira nga ndaba biri mu mbeera yaabyo eya bulijjo. Yiiyi, mubbi kyoyo eyandirese awo eby'obugagga byonna mu ddiiro. Natuuka okuteebereza nti oba oli awo waliwo eyali afulumye mu nju obubba ne yeerabira okuggalawo. Olwo nga lwe nzijukiranga mukyala wange bwe yali amaze okuntegeeza nti yalaba ku Kaweke ng'ali mu mmotoka ng'essaawa ziweranga 2 ez'ekiro. Nalwaddaki ne ŋŋamba mu mwoyo nti kati omuntu bw'ansanga wano tampita mubbi, kampite muliraanwa nga yenze omugenyi. Eddoboozi eryannyanyukola lyali lya mukyala Kaweke, kyokka nga liwulikika nga lya muntu otulo gwe twali tunogaanye. Yavaayo ng'akekejjana nga bw'asinda ng'omulwadde omuyi. Namubuuza ensonga eyali emukoze etyo, yanziramu nti anti ndi mulwadde, zino ennaku 2 enjoka zinnuma okwagala okunzita, oba kinaaba kyebikiro nga zimbikira bubikizi, nange simanyi. Ate omwami obwedda taliiwo, n'emmere ey'ekyeggulo taguze, kale obudde oluwungedde ne neebikka. Konze nti abadde alazeewa, ate ggwe omulwadde n'osula enjala? Ko ye nti bw'akugguliddewo takubuulidde, badde ŋŋamba nti obwedda muli wano munyumya, ye kati alazeewa? Konze tubadde naye wano, naye waliwo omwami owa mmotoka amututte amangu nga tannambuulira ebyo, kyokka agambye nti akomawo mangu. Mu mazima ddala mukyala Kaweke namulimba bulimbi, ate mu ngeri ey'ekika ekya waggulu. Nali mmaze okukakasiza ddala nti Kaweke mu nju yavaamu bubba. Nakubaganya ebirowoozo ne ŋŋamba nti oba yali alaze mu bamalaaya? Nedda, eyo teyali mpisa ye, kwe kugamba nti nga si mutambuze.
Ne ndowooza nti oba yali agenze mu sineema oba mu bbaala oba mu mikwano gyawo okumpi. Nedda, yandibadde abuulirako mukyala we ekifo gy'alaze. Leero ne mbeeraawo bwe ntyo nga mboyaana mu nkuyanja y'ebirowoozo ebyanzijira. Mpozzi emboozi y'omukyala ennyuvu ye yagiranga n'empalula eyeewala mu birowoozo enfaafa. Essaawa eyali awo ku mmeeza nalaba ebala mukaaga ogw'ekiro n'ensiibula. Ye kwe kuŋŋamba nti, ogenze munno tomulinze, badde ŋŋamba nti olina by'omugamba, bimbuulire. Bw'anadda n'amutegeeza ko nze nti nedda nnyabo, bibadde byanguyirivu. N'enkya yinza okubimugamba. Yasooka n'anziimuula n'ambigula ate nga bw'ambiina, n'oluvannyuma n'alyoka n'agamba nti ye wandimbuulidde nze ani? Abasajja mulabye n'ekyo kye muteeraba so nga kibali ku nnyindo. Awo n'atema akalale katenju agibambuleko akasolya, ate n'avaawo n'alyoka atetyemuka. Bwe yecca kwe kuŋŋamba nti yenna nkubuulire Tom. Bwe batyo bwe bateranga okusala ku linnya lyange. Ko nze nti mbuulira nnyabo. Ko ye nti kusaasidde nnyo mwami Tom, kubanga nze tewandinneekwekeredde. Okwogera ebyo nga n'engeri gy'adigida eraga nti yali yeerwazizza buwerwaza, so nno nga yali mulwadde ddala. Nze nnina bingi bye mmanyi wakati wammwe mmwe mwembiriri ne Kaweke. Gwe kusaasidde nnyo. Olowooza mikwano gy'abo naddala Kaweke bakulowooleza ki? Bw'atyo bwe yamaliriza emboozi ye ng'olwo n'okuyimuka ayimuse. Ko nze nti munnange nandimanye ntya kye bandowooleza? Olwo nga n'enseko ntaddeko. Bwe nasiriikirira ne ntegeera nti omukyala oyo yalina ekyama kye yali ayagala okunzigulira. Kyennava mwetayirira ambuulire, naye bw'ataagaana. Omukazi oyo yali muganzi wange edda nga tannafumbirwa Kaweke, kyokka ne mmugala banja nga mmaze okufumbirwa munnange enfiirabulago. Najjirwa ekirowoozo nti osanga yalina eddibu n'effubitizi nga bye bimwogeza ebyo. Ebigambo bye nabivaako mangu ne nnyimuka okudda ewange. Mba sinnabuuka mwango ne ndaba akasumuluzo akaali kagudde wansi w'emmeeza. Akasumuluzo ako ke kaali kasumulula etterekero lya Kaweke ery'ebitabo eryali awo mu ddiiro. Mu kiseera ekyo najjirwa ekirowoozo ekyagala ennyo okumanya Kaweke bye yali akuumira mu tterekero eryo eryali liggulwa ebbali lirwe. Ekyokusaalirwa saalina ngeri gye nnyinza kubiraba wabula nga mmaze kuyiiyayiiya. Amagezi luwombo, bwe luyulika ng'osala olulala. Nasala empombo nga 2 nga ziyulika, naye olwokusatu ne lubeera lulamu tteka. Amagezi ge nasala gaali ga kusiiga mukyala oyo kazigo, ako nga kawedde ate mutimba ebbula. Nali ntuuka ku lubalaza ne ndaba ng'asibawo, ne nkyuka ne mmugamba nti omwami yakugambye nti bwe ŋŋenda nga tannadda ozzaawo buzza majenjeke, ye bw'anajja ng'aggulawo ng'alema okukutawaanya ate ng'oli mulwadde. Nnyabo bwange bwe yawulira ekyo ng'akkiriza, omwoyo ne ŋŋamba nti mulina kayege. Essuula ey'okuna naye awo weekomye.